rest in peace. Material oba badde expensive ennyo ekinene ennyo kimalawo emitwalo 4 eja Uganda. Ku mulambo ki? Kabanchi anti mbanyo. Wama Robert mutitoka tubulire. Bachi gwe mitwalo 15. Nandye capital atwala mitwalo ejo. Tono nyonzire gwe kubulire. Robert Mutebi wonawo osinzidde tugende maaso tubulire ensonga lulya tugulumba lwa nsonga ya nsimbi. Akawumbi kalamba mu obukadde 8 bagamba ensimbi nyingi bagala kuzongera zikendezaako. Abamu bagamba obolya ziri wasi okubanga sibula third citizen oba omusajja by order of presidents abadde namba 3 mu ggwanga erya Uganda tebajja muzikanga bazika ssentebe ow'ekyalo kale tubulire wonna osinzira nawe ojja kubaganya birowoozo naffe tulabe ensonga eno ate ey'akasente akongedde okugulumbya bannayuganda emitwe. Ya lwakuba Fedi ebimu abisaagiddemu naye sente zawawazizza abantu amatu naddala bw'otunuulira ku ssente mbadde mbirabako ko wano nga mbagobera bw'otunuulira ku ssente naddala eza A+ funeral service A+ bwebanga yasabye ssente zino okuziika obuziisinga eri mu ssente zino zonna ekyo kyo kikwewuunyisa kitegeeza nti kofini yokka mwagenda okuziikibwa eyinza okubanga eri mu mukadde nga 4 yokka kofini nga ey'okumuziika kubanga abaali bafiiriddwako abantu ne baba akuumirako eyo mu funeral homes tumanyi kyekitegeeza okubanga omuntu akuumirwayo ezo ssente ziba nyingi nnyo nnyene ddala naye ate bw'otunuulira n'ebintu ebirala ebyateereddwamu kumpi buli kimu kiri mu bukadde kuba kakati wamala oyinza okwebuuza nti kino ekya health service ekyo obukadde 13 n'ekitundu oba obwo bigenda kubanga bukola ki asimanyi oba ambulance zigenda kuyamba ku bantu awo nze naawe bingi nnyo muyinza okubaganyako ebirowoozo ku ssente zino nga mutemye kinoomu ate era ne wansi ku 29 ndaba health services obukadde 34 awo nze naawe kakati simanyi oba zaakujjanjaba ate mufu n'ebirala naye nga olunaku olwaleero tukedde wano ku Rashid Kamisi Road wakati mu kibuga poliisi yatutegeezezza nti okutandika n'olunaku olwokutaano enguudo ezimu zigenda kuggalwa mu Kampala Central ne Rubaga oluguudo lwa Nabulagala bagenda duddaabiriza okumala kumpi weeks 6 oluguudo lwa Mwanga bagenda duddaabiriza abatugambye n'ekisenyi lane naye bagenda giddaabiriza eyo tujja kutuukayo ku lunaku olwokutaano kubanga bagambye okutataganyizibwa kw'ebidduka kutandika ku lwakutaano okumala weeks 6 nga baddaabiriza enguudo ezo naye ng'ezo baziddaabiriza zino tebazoogeddeko kati nga ono we tuli ssaawa zino bagamba nti eryokanga n'etonnya n'olaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo kakati ensiisira ze boogerako ezenkanya emyoyo ng'enkuba etonnye bye bino bye mulaba ssaawa zino babeerayo omusana babikubamu butereevu nga tebamanyi kiki biri naye kakati kikubemu butereevu ng'oleese speed abali wano bonna ogenda kubanga obanaaza amazzi olw'ebinnya ebingi ebiri ku luguudo luno wano wendi ndi just opposite ne Namayiba bus park Namayiba taxi park naye bw'olaba oluguudo bwe lufaanana enkuba etonyeemu lumu naye tunula olabe omuganda w'ebinnya ali wano yaleetawo jaamu asinga kwata ekitundu kino nti motoka zisibaasibamuko nga zeetaaga bwe ziba nga zeeyongerayo oba olina okusibamuko okulaba nti okuba kinyana ku yonoona spring ne shock absorbers nga bwe mugenda maaso n'okulaba si we wano wokka awali mu mbeera bwe wati naye ekibuga bwekiti bwe kifaanana enkuba bw'etonnya kakati kye tulaba kino kitegeeza nti gwe wenna ajja mu Kampala ng'ogenda kutambulira ku bodaboda otambuza bigere oli wa ggaali oba olina entambula yonna nga otuukibwako direct amazzi kimanye nti ebinnya bino olina okubyewala otherwise bajja kukuba amazzi nga bw'olaba omukyalo najja speed eno side ne side waliyo abantu atabawadde kitiibwa agenda maaso n'ogasaabala n'ogakuba nga bw'ayagala wano we tuli mu Kampala wakati ate tuli ku nnyanja tetuliwa naye bw'otunuulira embeera eriwo mu nkuba ekyagenda maaso n'okutonyerera eno olaba nti ekibuga kiri mu mbeera mbi nnyo ddala naddala enguudo zaakyo nti tusaana oba oliawo simanyi kyakukola naye bw'otunuulira budget nga gye batadde kuziika bwe muntu omu ngeri mu buwumbi kumpi 2 n'ekintu ate n'otunuulira enguudo nga zino kati tandika okubalaabalamu bw'otandika okubala mu ssente ezikozeseddwa okukola kino nga n'obujjanjabi okumutwala ebweru na biki byonna mu ebiri ate n'ozikonvatinga mu nguudo zino eziri mu mbeera embi ogamba nti Uganda twetaaga bwetaazi ku Ssabassaala Mukama atuyambe naye nga ate olumu tukisussa ng'abantu bwe boogera entambula y'ebidduka yeeyimiridde ti erudda eno zeesiba
nga bulijjo ng'enkuba etonye ziba zijja kwesiba ku nguudo zonna kubanga abantu bazuukuka kikeerezi okuva mu bitanda byabwe okugenda okukola era kyekiri kumpi buli wamu mu nguudo zoyinza okuyitamu ng'oyingira naddala ekibuga Kampala enguudo zo zikwatiridde ddala jaamu abava ku Martin Road ne kodi Kampala okuyingira wano ng'ogenda wano ewali roundabout egenda ku Kyaggwe Road olaba embeera eriwo anti motoka zeesibamu wali waggulu ku Martin na wano zeesibamu katono naye nga okutambula zo zitambula ate nga ne ku Kyaggwe Road oluguudo oluyitira ddala wakati ewa Kiseka nazo zibadde zitambula bulungi wadde nga zeesibamu akatonotono kugambye nti okwesiba kwano kuva ku binnya ebingi ebiri wano naye bwe baba bavudde ku binnya ate motoka zitambula nga bw'ogenda maaso n'okulaba ebinnya bingi amazzi mangi mu nguudo mbagamba ekintu kimu abatambuze naddala abatambuze ebigere ne boda nti mwegendereze ate mwewale okuyita kumpi n'emmotoka zino ezidduka zijja kuba amazzi wejjuse lwaki wakedde okuyingira ekibuga. Muhammad Wamala, Fedi Nabwire ne Faruk Sesazi embeera yeeyo akasimbiko nakalabye nange n'empawala amatu naye wadde nga namba 3 mu ggwanga nga Wamala bwayogedde tewali kyakuzza byonna bibeera byebimu mugende maaso n'okuweereza nange kaneeyongereyo. Mutebi tweyanza nnyo munaffe okuba tuwadde akadde ako nale nengera mukyala Dana Atwine yagambye you have no money to hire doctors tewali nsimbi